Chakolo okujjako kutuwuliriza tuli mu karantini. Avere tugirimu. Tugenda kubeera mu karantini. Waze ensi yaffe eri mu karantini. Tuli mu tofuluma, tosala boda, togenda wali, tova, togenda kudigida. Ozunge bakwatire Kericho. Kugambye oyina kuba waka. Naye nga kijja tugana okunywamu. Toyanjula, tokyala, tokubambaga, tokola ki? Stay at home. Ntumidde abawala abadde batukako okukyala. N'abadde batukuula mugenda kukuula ki nga tulina kitusuubirayo kuva gye muli. Kale. Karantini. Tuli mu karantini. Hello? Bone. Wangi sebo? Jebaleko taata. Kale sebo. Nawe jebaleko sebo. Bampise kadima na mayanja ne kabogoza tusinzidde no kubeta FM ekinta buli ky'omuziki wabadde ogambe tukubireko. Oh mwami kadima mwebale kunkubirako. Kale boss. Mwebali eddala. Aha chichi. Mwami kadima munange. Banji. Nnyo omuwala gwe njagala okuwasa. Bamuyita. Sise. Naye munange omwalo yalina taata we musajja mukulu mukadde. Nagendayo ku muzeeyi nemulaba nomulaba. Naye munaye muzeeyi ayagala mpase muwala we. Gwe toyagala? Ekyagala naye muzeeyi na speedi kwantwalya namugamba. Saagala kupapapapa muzeeyi yaŋŋamba. Kibuwaka kirina ssente yali ayagala ansaliyeko ne kataka nkatunde ewuwe mu kibanja kye. Nkatunde nsobole okuwasa muwala we. Nga ayagala okusalira kabanja. Ayagala ansajje ku kabanja ke. Mbuweteeketeeke. Ate tukatunde nfunemu ssente. Mpate muwala we. Bannange ngambye omuwala yesise. Omuwala yesise. Kati obeera naye omuwala. Omuwala mbadde sinatuuka kubeera naye alekyali wa muzeeyi naye nga tumiitinga. Mpulira. Kati omuwala oyo. Sinali lwaki muzeeyi antwalira ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo nsobole okumuwasa. Kadima nina ekizibu ekyo ate omuwala oyo alina ne mwannyina. Mwannyina? Alinayo. Ndabakuwa n'ennamba eriko Male. Mwannyina ye Male. Kakati oyagala tukole ki? Kati Kadima njagala unyambe. Nkubyeko ku Male oyo. Ndabe ddala lwaki muzeeyi antwala kagudde yunze. Lwaki tukubidde muzeeyi yennyini ne twogera naye? Talina simu. Talina musajja mukadde. Kati oyagala tukubire Male abeera ne muzeeyi? Male tabeera na muzeeyi. Naye ye Male bw'oba omukubidde n'omukemakema ye ayinza otubuulira ki ekituufu ekiriwo. Male yayinza otuyambamu ekyo. Kanteekemu ennamba ye wano ndabe. Tovaako. Bakutwala speed. Bantwala speed. Muzeeyi asena okwagala okutunda ku kataka ke. Kwoli? Kwendi. Hello? Male. Jebaliko Male. Kale sebo. Jebale sebo nonjogerako nani? Bampise Kadima. Yes sebo. Nenamanja tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Jebaleko. Kale sebo mujebaleko sebo. Kati wale mukoddomi bamuyita Bone? Yes sebo. Bone yabadde atutumye. Mukoddomi wange oyo. Abadde agamba ki Bone? Okay, kakati Bone ngayagala twogereko naawe. Bone yayagala Sise. Yes sebo era nkimanyi. Bone abadde agamba ayagala kujja kwanjula wammwe naye. Speedi nga nnyingi. Munnange speedi si nyingi. Kati wakati ekiriwo obuzibu obuliwo. Munnange era mukoyi abimanyi. Ebiriwo. Kubanga kati mune mukadde mama yatufaako. Okay. Kati omuwalo yejjukira obudde buno nze ndi naye. Kati tubadde twagala engeri gy'amwagala. Amutwale. Ate nga waliwo n'ekizibu mukoyi akimanyi. Kiki?
Kakati munnange. Siso yaine Ekimbe Ekimukuba ate kati ne muzeeyi takyasobola kusitula. Atya. Muzeeyi yakaddiye siso yaine olumba olumukuba. Okiwulira? Sisa ino olumba olumukuba. Yes, aina olumba olumukuba. Lumukuba lutya? Muko. Wanji. Omaze banga kinga tolaba Sise. Muko, mpezeza wekisibiri. Wekisibiri. Kati muko wiki ewedde olumbe lwakuba Sise mulio najje ttama lyonna n'ekitulu kino ekyawansi n'omukono. Era tubadde tusaba mutuufu otuyambe ojje omunono omutwale. Kuba embeera nziwunyewa. Muko. Wanji. Tubadde tusaba mu butuufu ojje omutwale. Kuba goyina obusobozi kyoba muzeeyi yagala tunonye obusente ojje omutwale tukolawo akakolokola akatinitini ojje omutwale. Muko. Waisebo. Kale. Muko yamba bambi. Ko ndamukina. Ffe tulinze ggwe ffe byonna byaggwa dda tulinze ggwe omukime. Tetugenda kulina muntu tufiirako wano. Muko sebo. Tuyazanye sebo. Muko kale yakumukina. Owaayi. Wanjiso. Ekimbe obadde okimanyi ekikuba Sise. Wanji. Ekimbe obadde okimanyi mpulidde omukulu aga nti obadde okimanyi. Nkulayirira mu Bikira Maria. Simanyi kinde kibadde kikuba Sise. Iyo mukulu ng'agamba nti obadde okimanyi. Mpozi nga yabalimba nenze mbadde sirina kye mmanyi. Naye kaakati genda oyambeko munno bw'oba omwagala. Munnange nedda era weebale nnyo munyambye ddala mwami Kazima munyambye sisobola kale. Okuyamba ki? Sebo? Aye tosobola ki? Nze mbadde simanyi nti omwana alina n'ekindi ekimukuba munyambye nnyo okumanya. Naye nedda tobavaako gwe genda obeewo nga bwe bagambye kuba bagenda bakwesunga. Ne namba ya Sise kanjikuwa ekizibu ekyo gw'oki. Ate kati nze abadde ayagala Sise oli mulalu. Nze mpewuse nze mbadde sirina ne kye mmanyi. Tosobola bavaamu naawe mangu bw'otyo. Nze sikyamwagala oyo omuwala munyambye nnyo era sikyetaagira ddala. Kati nti obadde omwagala. Kasi okitegedde mbadde mwagala naye eyo sikyaddayo baayi. Ise. Birefem. Musajja oyo. Kale. Birefem. Kadima. Nji. Tuweleza mukama. Kale. Ako kabogozo ogamba kimuganda. Sina tabu mpozi gweyo. Namayanja. Je ndi sebo. Isagale nakasezi. Ne sebo. Kadima omusajja omuwulidde. Akume mukama wange. Kale musajja alinga aga nti awonye. Kale tuweereza Kadima. Kale. Ono birungi ebuwambo. Naye naye tukudde enseko ne tukoowa. Omusajja agendayo ne mukyala we bannaye abawonyeeko ekizibu ekyo. Omukoba naye bako kyovula abantu. Wanji. Salamu alaikum. Waalaikum salaam. Ono yasiine nakiragala. Ayo omusajja abuuse wallahi. Wanji. Kadima. Sebo. Wewe kutuweereza dadi. Kale. Utene vumogera ne bana basi nga sizidwa na kyabusaka nakasongola mbasada wabaluli kakati. Musajja tatwala ekyokola era agukire ddala. Okugwa kitegeeza ki? Mama Songo. Banaye mwabalo tuweereza. Kale. Bino bimpitiriddeko. Kakati baba amukuza. Atemeredde baagala omusajja yeetwalire by'ataasobola. Mama Songo. Wanji sebo. Omukono yeeteteggula nnyo. Bannange tatwala kibala aleke ekirere kyawanga. Wanji. Esene badaki ajinyumiza muno nga atagiraba. Alo. Sebo. Kadima. Wanji. Ebale kuweereza. Kale. Omusajja bannanga abuuse mu mubuusiza awonye. Kubanga ekiruga ekintu ekimukuba bwekiti. Tekikonyoga ekisule. Wanji. Hello. Nyabu. Abdul. Muganda wa Sara Mchuzi. Kyemba nkwagala. Yewe mchara Sara Mchuzi atuuliriza nnyo. Bannange kibebi kisara Mchuzi kibeerako Abdul. Neyanziza. Nyabu. Ate ne singa Grace naye abeerako. Bambi. Naye omutumirako kakati.
olaba radio zino kivula banga azakala nyewe zituyambira Abdul omwami agambye kati ategedde amazima ategwa Omukaka agenda Muwase agendeyo mpolampa tosobola bejjako bwotyo nedda omuwala bekamwene nyenga atwala weekizibu namanje byebyo tugenda banga tujja tulabagana olunaku lw'enkya lwakuna mpolampola abantu bagobere methods ze babagambe government tusobole okulabika nga twewala coronavirus wobanga ogwa mu tuluba eryo eri amasomero eri amabaala era ebifo ebisanyukirwamu byonna tusooke tugumire quarantine eyo gye tuba tugambye na 2 kale tulabe Mukama Katonda engeri gy'anaatusaasira kanzije n'ennyimba 9